Yango jeko twaha Kagabo ye yagenda nazo wali ne zimudibirira naye nakyaza wano mbaka wa parliament gwe kiriba kyetagisiza ndimwogera nga kubanga bimu kati nkyali mawulire sagala kugira nnyo mitawaana sagala kulietinga balabi bangi namukyaza wano we mujjukira sho gye nakyaza n'eddombo nakyaza ddombo nakyaza oyo mbaka nekyaza ni omulalawo kakati wano twali mu break nanga anze sekada ka sente milioni nazijeyo dda naguzeko 10 billion ndala nenzerira nga tuli mu break bwe twakomana nga kakati mwami sekadde nga bwe mbadde nkugamba nti sente zino sinazifuna newe nengamba politics kyofula bannakola okwebuuza kungi mukakasa nti ababaka bazirya newankubadde Kyagulanyi yali alagidde aba NUP actually zezaavaako olutalo wakati wa principal n'omubaka w'ebbaale nga ne wabeereyo mu lugundi agamba bwano baafuna abukaddaana honorable tebandeke si kyekyo nze ŋŋamba lutalo gwe toyongerako birala temunkyaya abantu munnange gye bufuddeko bbiri yali bbiri mmeka twagenda okuwulira Kyagulanyi Center era akola bakita insinuation that in December the MPs reportedly were given million endala 10 each to pass trillion 5 mwe billion bibiri supplementary budget but Speaker Anita dismissed the reports mubijjukira Muwanga Kivumbi nga abyogera ne principal twabadde tuli awo nga ne million endala 10 olunaku lwa John nga bagamba it is alleged that a section of MPs from NRM party begaseko ne mikwano gyabwe mu opposition n'aba independent counterparts between Monday night n'olunaku lwa John morning babadde bafuna kibayita financial bailout naye olw'okuba gali anaggo bagatwala ne tufuna obujulizi obwo wobo bwagalane naye ababaka ba parliament abakkiriza koteeka twaha Kagabo nti zo bazirya bino byonna bigenza okujja nga gavumenti oba minisito y'amatiya Kasayija yali lizinze kye bayita final quarter oba the fourth quarter ya trillion 20 kyokka nga n'ekijja etteeka bannayuganda mbadde mbasaba abantu abagenda okuwagira etteeka erizaawo kkooti y'amagye etulayinga abantu ba bulijjo mubanyiigire mubakyawe nkibaddiramu bannayuganda abandaba wano ku YouTube abampuliriza ku radio abanawagira kkooti y'amagye okutulayinga abantu ba bulijjo mubanyiigire mubakyawe bannange kubanga tomanyi diri ogenda kubeera victim bajja kuteekako emisango gy'emmundu tubirabye bannange ebbanga ddene kkooti y'amagye bw'ebeddawo eddewo ng'egenda kutulayinga basirikale bannange lyawedde eddali liri mu bubage kyokka olwaleero palamenti etula n'esi byegenda okubaako naye nga lyolijja nga bagamba omuntu wa bulijjo bwe bakusanga n'emmundu bwe bakusanga n'engatto y'amagye bwe bakusanga n'ekintu kyonna akakofiira ka gundi legitimate ne bagenda kwegamba etteeka eryo bwe banaalikola bannange bannayuganda bannange etteeka lijja NRM eryanguya kokasi yalikkiriza cabinet yalikkiriza ligenda mu palamenti lijja kuyita oba mwagala oba temwagala tuli mu state of the nation eggwanga nga bweliyimiridde abateekamu ensimbi beba Success Motors
state of the nation eggwanga nga bweliyimiridde tuli mu state of the nation eggwanga nga bweliyimiridde bassebo ne bannyabo tukaabe ku lw'eggwanga lyaffe ku lw'etteeka liri erijja abamu temunnalitegeera ekyo nkimaze tukyakola okunoonyereza ne Joel Ssenyonyi yagenze ku mukutu gwe n'agamba nti afunye ku information nti ababaka ba palamenti abamu nga b'opposition bagenda maaso n'okulabika nti baweebwayo akantu ye gundi yeeriwa ya Joel leader of opposition tebaliiwo bali muna mu ggwanga actually nabadde mbasuubiza okubaleetera ebigenda mu maaso yagenze ku mukutu gwe n'ayogera ebintu bino ebigambo bino ye nga leader of opposition we have learned that there is money which is exchanging hands in parliament. Information reaching us is that they are giving each NRM MP and a few selected opposition MPs 100 millions chikumi each as appreciation kagamba baba yoza to appreciate for the coffee bill that was passed and also in readiness for the proposed amendment to the UPDF Act which will seek to cement the trial of civilians in the court martial in spite of the Supreme Court ruling. Nagamba our country needs a reboot. Eggwanga lino lyetaaga sebo kulibootinga kiba kitya mu lulimi lwa computer. Lyetaaga kuyiwa noddamu buto. Kyekimu n'okuli kale nti lino eggwanga lyetaaga okuristartinga okurifreshinga ne lidda buto. Bigambo bya Joel Ssenyonyi abaka ba palamenti era tubawakanira bassebo ne bannyabo kubanga ezaaluli obukaddaana bo baabulya newankubadde omunnamukanaga bwana Ssekkadde nedda sejja kusooka kukyala obimanya ebiriwo kati ebya miliyoni ana abantu banyiivu. Era abasinga bano when it comes to money tebeeyawulamu nange ebya gundi nga birungi wano kakati njagala tugende ku kibayita allocation ya gundi simeti tesobola gimalayo kooti esembayo bassebo ne bannyabo okusinziira ku ministry ya Matiya Kasaija olunaku lw'eggulo yafulumizza kwota esembayo kubanga financial ya bagifulumya mu quarters era zibeera nnya first quarter second quarter third era buli kimu kikola emyezi esatu kakati olunaku lwajjo bassebo ne bannyabo kambayitiremu mu bwangu ddala oba ntandikirewa kantandike wano the key highlights for the kibayita quote eyokuna statutory obligation
ku sente trillion zenkugambye 20 zetubadde tusigazaawo okukozesa ng'omwaka guno guggwako twazitemyetemye bwe tuti twakuteeka akatabalika ka mu trillion emu mu billion 993 zigenda kusasula misaala wages and salaries across government naye tekuliko bakaba parliament anyway kale katuzitemeteme ku trillion eno emu mu billion 993 bakuteko billion 2.8 mu million 7 mu million 7.5 nezigenda zisasule pensioni w'abantu mu kwota eno nolekya babanja pensioni gratuite babawaddeko billion 2.88 Parliament emyezi egisigadde yesatu ng'ogyeko zino zetuwulira Parliament egenda kukozesa billion 172 mu million 604 akakiiko k'ebyokulonda ku kwota eno eya trillion 20 bakawaddeko billion 94 mu million 220 esiga eddamuzi judiciary bali wadde billion 58 mu million 2 auditor general billion 17 mu million 406 ekitongole ekituyambako mbu okupulaningira eggwanga lino National Planning Authority billion 11 mu million 17 kati ne bakwata kye bata agro industrialization ne bagiwa billion 5 elatha 5.24 mu million 608 ne baddira kye bayita billion 13 mu million 7 bwe zibeera Aiden ne baziwa operations omuli research kyokka billion 393 mu obukadde 9 ne baziwa ziyambeko ku developinga projects mu gundi research technology zino oba kati tugenda ku satellite tugenda gizaayo oba musenera anagukolamu ki fe kasita sente twazitaddewo naye zino zigenda ne mu gundi including Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, National Animal n'ebintu ebirala